Njagala ogenda maaso n'okubeera nga mbala mbeebaza mwenna bagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera kyemukola kya muwendo mungi ate okubeera nga mutulaba olunaku olwaleero nina abakulu sayidi eno neeno era ensonga zetugenda ogenda maaso n'okubeera nga tukwatako zigenda kubeera nnyingi nnyo nnyini ddala. Pastor Bugingo Aloysius ne mukyala we Susan Makula tugenze okulaba nga mu wiiki eno wegwereddeko nga bagyetisse. Twadde tuli awo jo service yagweredde mu mukwano nga pastor agamba ebyo boogera byabwe etugamba ye ate eno gye tutuuse mu wiiki eno yeemu oba lwaki relationship zibaddemu ebizibu bingi mwe tulabidde Bruno Betty ng'atuula ne Muzeeyise Nkubuge ng'agamba ffe tetulina mpisa zigenda kunonayo bintu era ebintu byawedde omukyala gy'ali eka akola ki afumba awo nno nezaaliwe yakendedde maaso n'okusiba balamu be abafamire ya Ssemwanga. Speaker Anita Among abaana bakyagenda maaso n'okwekalakasa nga bamugamba please resign naye agamba ekigambo kimu kyokka sirina gye ndaga wabula nkyalinayo ekisanja ekirala mu maaso bwe naakimaliriza ate omumyuka wange Thomas Tayebwa ajje akwatemu. Kwegamba bw'otunula ebintu bwe biti naawe weebuuza ekiriwa kyekireruddawa. So tugenda maaso n'okubeera nga ensonga ezo ate zonna tuzikoonako gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera. Wala nkusaba video soko giwe like ate nno gwe yasubscribinga edda tukwebaza ate naba subscribinga soko subscribinge ensonga tugende maaso n'okubeera nga tuzitambuza bulungi. Olwaleero kansookere ku side eno omukulu ono yeyanjule then tudde wano eno tulyoke tugende maaso n'okubeera nga ensonga tuzitaanya. Omukulu Sebo nsanyusa okulaba. Nalabira kusanyuka esanyu tunalabira ku bugenyi era walirabye dda so ebintu bingi ne bigenda mu maaso mu ggwanga kati ke tukufunye olwaleero aliyo yandyetaaze okumanya ani gwe tulina olunaku olwaleero. Anyway kale nyongera okubanga mbeebazaako abatambula naffe abasubscribinze ate abasharinze n'abalala mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze muzzukulu wa Muteesaasira SRK Ranks Kalyango muzirango omuzirango muzzukulu wa Muteesaasira nsanyusa okulaba jjajja oyo nno abajjajjange mulamu omulabye oyo jjajja ndi muzzukulu wa Muteesaasira muzzukulu wa Libaaziwonye. Amiina tusanyusa okulaba. Omukulu ogamba otya leero? Ndi bulungi nja kwebaza bannayuganda mwenna abatugoberera ku next edition naawe ate nkodde niwe bali kutukyaza bali nakumpanga mukisa nendabikira wano ekintu ekyo si kyangu ate kontuziza n'omukulu oyo yasinga emikwano gy'abali ku byeyeeyo mu mawanga geebwe oyo gwoye naawe ayina ono omusajja Jemba Fire Junior Jemba mukazi obutono bulimu ekya ojo era wetunaviira mweno program ojaba otegedde omukulu gwe tuli naye oto gwe tuli naye bamuku batandika bandi ey'omugenzi Katulu Bwamba nedda ssebo sakaleke obadde weyanjulanga gwe oba oyanjulanga nze njagadde okuyambako kuba manyi bwoba olina omuntu olina okusooka abadde bamutegeera ne batakoma ku bya Kalyango Ranks Gomiba Band ogijjukira mwabalungi abagenda maaso n'okubeera nga mutugoberera kyemukola kya muwendo mungi nnyo njagala kugenda maaso n'okubeera nga mbeebaza ate ne mbagamba nti ekyo kyekisinga. Tugenda kubeera nga tutandikira ku nsonga ya Pastor Aloysius Bugingo. Ono nno nga tumumanyi nga omu ku abo abasumba bavaayo ne basulawo bakazi baabwe be tuyinza okugamba ab'entuuyo zaabwe be babonaabona naafuna ekijuujulu n'omukazi yamusuulawo kuba tumanya yeye yavaayo n'afuna omulala omukazi tannafuna mulala ekiraga nti omukazi ye akola ki akyastandinze still gazimbye ng'agazimbye ku miliyoni ezisuubwa mu 3 oba 4 n'agasuulawo n'atambula n'agenda ekyo kintu kyanjawulo nga ofunye eyalunga ekizigo no ekintu kyanjawulo bangi abafuna abakazi bebbali n'atalekaawo makaage n'agasigalamu naye omuntu woolabira nga akedde ku makya n'ava mu makaage agali mu miliyoni 4 okusukkamu n'atambula n'agenda
n'agamba kantandike ku 0 wabaayo ebintu emabega bye tutasobola kumanya ebyomunju tebitottolwa munju tebitottolwa awo wennyini waliwo amawulire agabadde gatambula nti Bujingo ne Susan Makula oba oli awo tebakyakubagana mu bibatwise naye bavuddeyo ne batulaga nti omukwano gwe balimu gwa kimmemmete golowooza binene osibya kamera mu kuluka lyangu omanyi abaganda balina olugero olugamba nti wali omukka tewabula muliro oba nga tewabula muliro bino byonna tusooke twebuuze bivuddewa ani yabireeta era ani yabireese mu mawulire okutandika okugamba nti Suzani ne Makula waliwo loophole ekigenda mu maaso nti waliwo ekitakwatagana ku ssaawa eno tuyinza omanyi waliwo wootuuka ekiseera nga taata ne maama wo baayawukana dda naye nga bavaayo mu kamera nga bakola endagaano yaabwe nze nalina mukama wange gye nali nkolera bayawukana ne mukazi we nadda yali mu Lusumba nadda katuuti n'agamba endiga nti mukyala gundi agenda kumala ebbanga bweriti nga tali wano nti mukyala gundi agenda kumala ebbanga mukyala we nsaagadde kwogera linnya nti mukyala gundi agenda kumala ebbanga bweriti nga tali wano era omba temumulaba temwekola ki temwebuuza neffe abaali bamanye ebiri munda nga twakitegedde ekiro nti baayawukanye omukazi yagenze ali mukazi gwe yeepangisiriza n'omusajja yasigadde wano okitegeera kakati abantu singa baavaayo ne batandika okugamba nanno abo baayawukanye olw'okuba baakola endagaano yaabwe tontabaalanga nange siri kutabaala yonna gy'olaze nti basobola okuvaayo namugamba waayo ekintu kitulya jangu mu kamera abantu obalage nti tuli bumu lwaki ebimuli ku ssaawa eno byazze bimuli ku ssaawa eno bijja ne bavaayo mu mawulire olw'okuba ebintu bino bibadde byesatulatinze ennyo ne bijja ne bitulaga okitegeera ng'ate n'owulira mulimu ebigambo ebibadde bijja byogerwa omanyi Musumba Bujingo ye muntu bw'abeera mu ssanyu akiraga ate ne bwaba mu nnaku ne bw'abanga yanyiize ne mukyala weeka era mukimanya ku katuuti okitegeera nti waliwo ebigambo ebibadde bijja nga byogerwa mu bbanga eryo nga birina kye bireeta message bireeta mu bantu nga bibadde birina obubaka obubesindika mu bantu nga bajjamu mpola kati ku ssaawa eno ayinza okuba era n'agamba waayo abantu banagamba nayawukana ne mamyani Teddy Naruswa ku ssaawa eno ate njawukane ne Makula kati njagala abantu bakisigale nti bamanya tukyali bumu kwegamba tubikka katambaala ku maaso kuggalawo bigambo bye mubadde muvaayo mwogera abantu bagambe nti baali banoonya views bali bombi okitegeera because okwawukana kwa Bujingo ne Teddy ne Susan tetukufunamu okitegeera tolina wofunira sina wenfunira meya talina wakola oba meya alina waafunira anakitugamba tetulina wetufuniramu so kati kino ekivaayo kiyinza okuba nga kivuddeyo kugamba nti owaayi abantu baleme kutwala kifaananyi kino wadde twawukanye ne tusigaze endagaano yaffe gye tubadde tubise tontabaalanga toyagala byama byange nange soogeranga byama byo toyogera byange nange soogera bibyo so ekyokuvaayo ku Sande najja n'atulaga mukyala we kuba bulijjo njagala okebere mu butambi obadde service ya Bujingo obeera online lunch hour ne service eyo Sande genda okebere mu myezi ebiri egiyise emabega olaba oba Susan abaddengamu abadde taliimu genda okebere genda online ku YouTube ya Soloti okebereko ku services zibadde ziri emabega awo myezi ngeegi olabe oba Susan abaddengamu ne wano we yakolera samoni yokugamba nti omukazi kibi okubeera n'omukazi ng'alinga gwosibyemu omuguwa nze nkugambye bugambi genda okebere ku online okebere mu services za myezi egi kwegamba ekigambo tekyava mu bbanga kugwa bugwi wabaddewo ekibadde kiri awo ekitatabagatta okitegeera kuba Susan before yabeeranga mu service 24/7 era ng'abuulira n'okubuulira
wadde ebintu byabuliranga nga sibya church bya love oshagede kakati gwekenda okebere mu myezi ebire giyise bona asanga mu Susan kitegeeza nti kino ekintu ekizize buzi waliwo gye kibadde kiva abantu ekitandika okwokya kwegamba omuliro baguwulidde automatically kale oyo nno omukulu kalyango MC Meya embeera zino tugambe nti Susan bo ewaabwe bali bulungi bino bibadde ebigambo bya social media manyi abaana ku internet basala omugambo okusookera ddala bannayuganda batwala ku Next Edition TV njagala bategeeza ebigambo bino bw'oba toyagala bufumbo bwo bwogerweko bujje mu public nfuna bulungi issue tebina bitukwate byandibe tebitukwatako kuva tu discussing ku relationship ya muntu naye kubanga nti olese relationship yo nojanika in public nojanika ku social media komanyide ddala it combines a lot of people from different society okitegeera nti omulugwala abeerako omuganda n'abeerako omunyankole n'abeerako n'omulala kitegeeza nti oba otuwadde debate eyokwogera era bw'aba mukazi mubi nkulayirira ga Katonda mugulu goba obanga toyagala kapo yo oba relationship yo oba omukazi wo bamwogereko mujje ku social media naye togenda tukakaatika kuteeka ku social media nga gwotereddeko mu vibe ennungi era nga gwowaana kikyala kyo nga bwe kiri ekirungi naye nga ffe tukimanyi kya P2 tugaane okukyogerako nti ekikyala adde okipostinga nekya primary 2 kubanga otadde ku social media ng'onoonya comments ne likes kati tofaayo kubanga bootereddeyo tomanyi ndowooza yaabwe oba bali negative oba bali positive goyinza oba otaddeyo mu mbeera ya positive ne togenda kusoma ndowooza z'abantu bootereddeyo kati kapo ya Pastor Bujingo ne mukyala we Susan Makula teyandibadde point nti lwaki tugidiscussingako nkugambye kubanga kapo yo eri mu limelight ogituwadde owadde omuntu atakwagala n'akwagala bonna okufuna endowooza ku oyo omuntu ogwokoze ki ekyokubiri Pastor Bujingo omuntu gwe tumanyi nti ne bwe yali akyawa omukazi we yasooka yamukyayira mu kamera buli kimu ekyamuliko byali bya mu kisenge nti simanyi eby'omunju tebitotulwa ebya Pastor Bujingo twabitegeera yavangayo katuuti n'annyonnyola abantu abagamba mukazi wange ebigambo mu bikomye kuba mbitegeera okategedde bulungi kakati olwaleero bw'okeera ku makya n'otugamba nti nalabye era abamu ndi kati alaze mukazi we omanyi tulina ekizibu kiri kintu kimu mu nsi muno waliwo omusajja omu yagamba nti abantu abatawabulwa bali basatu bwe banaawera banatujja nawe mugattako asooka ali mulaavu omuntu ali mulaavu owookubiri omuwagizi w'NRM nkikuddira owookubiri omuwagizi w'NRM bigambo bya MC Meya owookusatu omuntu atawabulwa ye mulokole era nkaweddemu yes nzija owookuna ye muwagizi w'enkyukakyuka oba owa nuupu mayimatejagateenyalebya nowa nuupu naye abantu bameka tebawabulwa omuntu ali mulaavu omulokole muwagizi w'NRM muwagizi w'enkyukakyuka oba muwagizi wa nuupu mu kaseera kano lwaki tebawabulwa nti abantu bano betwogerako olwaleero ye kyamanyi kyekyo ekyamukyaya NRM yakikwata ne banamugamba nti bane kyekyo ekimuwagiza NRM ne banamugamba ewamba abantu ne banamugamba mubende bagoba abantu ku mataka ne banamugamba nti owaaye enguzi efuse enguzi agaza empagera mu 7 omugambo ddamu otya owokutano gwe bakyaye naye ng'akyayagala omuntu ndowooza neze ne bamugamba nti omukazi mulogo mu bufunze si bwe kiri katutwale bwe nti omuntu yenna ali mulaavu katutwale nti era ali mulaavu okategedde olwaleero Pastor Bujingo mukazi we kye bali mu kukola essaawa zino kubayita okwekangabiriza yes nti tekinnatuuka bwe kiba kizimba tekinnayabikanga ekya Teddy Naluso kati abatwala ku Next Edition leka mbagambe ekizimba kya Teddy Bujingo
kyatandika nga katulututtu nga kayute ne kagira ne kengerera ne kazimba ne bagamba ne kiki kino bandoze ne kyatika olwaleero Makula Susan Makula akatulututtu kazze ne kamusiyirira omwami n'akiraba ye omwami yakalabye nti noono muno katandika bwe katyo akazimba ka Teddy Naluswa katandikanga kana akali ku Makula ono Makula kubanga ye Newcomer tannategeera ndi kino kizimba kaka nayo tulinze lwe kinayabika indicators kiri musiwa bye bino byotasoka aba bloggers kubanga nekya Teddy Naluswa tekyayabika mulundi gumu nekya Susan olwayo tekisobola kwabika mulundi gumu okategere bulungi so bino byonna ebyokujja tujje mu kamera twekazeekaze ebimuli biveeyo fe tukyeyagala bazina obuzina bw'osoma entunula ya Pasita Bujinga ali mu laavu neyooli ebyabadde n'omukyala byakola kati n'osoma body language babiri bano bombiriri olabawo omu kugobakako okukola ekintu kyogamba nga bamusasudde maanyi ga ssente gayinza obutaba maanyi ga ssente naye olw'obukwakkulizo omwana omu kyeyavudde agamba nkumanyiiko bingi geza saagala kugendayo nkumanyiiko bingi geza kaakati wano ekyomukamera omanyi tulina otegeera kino ekintu olwaleero Susan Makula si musiru olwaleero Susan Makula ekyatuuka ku mujja we yakiraba omanyi mwegendereza nnyo bw'oba okyawa mukazi wo oba girlfriend w'omusajjawo ng'olina gozzaawo weegendereza nnyo ekyawa gy'omukyayi ate obutaginyumizaako kwono gw'oleeta kati eyo ono yali mu kamera Susan Makula si musiru asobola okukkiriza naye ng'ategedde endowoozayo n'entegeerayo kati agenda okujja ng'ategedde nti ekijja omanyi kinyaga bitono embiro tezinyaga byenda kati olwaleero buli akazimba kano lwe katandika yadde Bujinga okalabye nti kazimba Susan Makula ng'aleeta akazigo Susan Makula ng'omukyala yava ebusoga gwe baabuulirira ng'ateekayo n'olukatu mu sigiri omukazi omuganda n'amakula oba muganda oba muganda olugave tetuga ye n'ebusoga yagendayo kaakati ng'omukyala gwe kisazeemu okubeera omusoga kive obuwangwa bw'omuntu kale mukyala muganda kisazizzaamu neetonze omukyala mbadde ndoza mutapusenga Teddy Naluswa kaakati okunnyonnyola nti omukyala omuganda yabuulirirwa basengaabe ye bw'amanya nti kano yadde gwe tannategeera naye ng'omukyala akulidde wano ng'ama nti n'olukatu kaluteeke mu sigiri lukyamuke ng'akagema ng'ayisaawo nze mbabuulira ebigambo bino Bujinga okweya byonna bisolo bikola n'omukyala gwe baatulaze bambabuulire baganda bange bannange mbabuulire erinyarwanda walirabye Nyarwanda lirungi wano tuyina tetuyina lanks kino nakyo osobola oleeta katono meya nze erikazi ne baliteekaawo ebyaddala nga Susan nga yaliwaawo Bujinga simwe nawuddeko nina omuntu eyaŋŋambye naŋŋamba yanyirira nno nga yali bwate yali bubi Susan waliwo akawondo k'abakazi akalya akagamba nti fere tufa ku Bujinga ani gwazizzaawo ne wazzaawo abantu 8 as long as atukyayidde Susan Makula lwaki nti balumirirwako Teddy bakyali mu timu Teddy ekyali y'amaanyi bagamba tetufaayo oba akyaye Susan nazzaawo abantu 8 tetubalinaako buzibu naye azilongaza akyaye Susan naye Susan akamula akatunda sike katwala pasi avanga wa mukazi mugundi atugamba n'ennaku zino yagezegezeemu ebintu byetegeerekeka nze bini yatugamba padi yagitwala bini yatugamba pani yagitwala yatwala fandi bini n'agiteeka mu kiswa tesobola kufuna lubuto nti omwana ontagenda funa lubuto Susan luliwo olulaba omukazi yazze n'ababuuza n'abagamba abo bonna abagamba nzaala ddi either balogo
oba banjagaliza. Eno kamba bule ne kano mukategeera abatulaba ku bannaaki. Mu nsi muno buli lw'oyingirira nga amaka g'omukazi munno. Buli lw'oyingirira nga mu maka ga mukazi munno. Mu bimu naddala ng'osanzeemu abaana. Mu bimu ku by'olina okunyweza mu bulamu bw'ensi eno. Okunyweza omusajja oyo kwe kumuzaalira. Abantu bakeerabira. Buli lw'oyiwasanga omukazi azaddeko ng'alina omwana omu oba abaana babiri. Okumwebalira nti kati nange muyinako obuyinza obwenkomeredde olina kumuzaalamu basatu. Okategera bulungi okumunyweza. Ekyo nibye Omukazi yenna oba omusajja yenna bw'osanga nga nina abaana abange kati okubala nti onange onfuuse wuwo bw'onsanga na basatu oba olina kubanga twerina bana okyegeera lwa nsonga nti buli lwolaba namba eyiyo ngeri outed namba na bano bennina oba onsinga okyegeera oba onsinga nti otuuka ekiseera nga olaba boolina basalawo nnyo okusinga bali ne bali kabeera nga benalina basinga ababo okubanga basalawo kitegeeza okyali bubi nnyo okategedde olulimi lw'ogenzemu lwa buziba nnyo leka nkinyonyole bulungi ku nsonga ya lanks buli lwonsanga n'abaana babiri gwe nga tonnanzaalamu yadde maama w'abaana abo ali wabweru n'abaana be babiri baabakyasalawo ku kibi ennina naye buli lwojjanga nonzaalamu abaana bana kitegeeza namba ennene esalawo yeriwo ate yeri mu maka. You go with the majority. Very good. Tugenda ne majority. Kati olwaleero Susan Makula ng'okyalimbira ebyokuwoza tugenda kubanja omwana ate sina mwana ate obuzibu Susan Makula bwayolekedde nti Bujinga ayina abaana olwedda abakulu. Kati olwaleero Susan Makula agenda kwolekera olusozi gambalagala kati mu bufunze Susan Makula agenda kuguma enamba ennene eri esigale nga yeesalawo. Kati ye kyagenda okukola kwe kubba obutonotono bwabbyemu okubbira oli omwana we. Omwana taata yamuzaala yamwadoptinga n'afuuka mwana we. Omwana wa Makula Bujingo yamwadoptinga. Anti kati wuliriza kibanga nina mukwano gwange yaddira second wife gwalina n'amufuula second wife naye nga taata w'omwana wa second wife yerooya we kanziriremu yavwasa omukazi ow'okubiri naye nga taata w'omwana w'omukazi ow'okubiri yerooya w'omusajja nga yamufuna ayina omwana oyo. Yes. Ng'olweda akimanyira oya we ye yazaala mukazi ono yazaala mukazi w'omwana naye nga yerooya we naye nga akakodyo okategeera kakabeerawo mukazi yamuteekawo. Okyegeera talwanirira bibyo alwanirira byolina bidde mu mannya g'omwana w'olirooya. Okategedde akantu kali logiko nnyo. Ebyamwadoptinga tomuyita mujega ye Bujingo oba negundi oba Susan tomuyita nti ye mujega ali awo. N'ekirala omusajja Bujingo kyeyakola kituufu lwa nsonga emu nti omukazi bw'onaabanga ng'obanga owasiza omukazi alina omwana olina kuddira mwana n'osalawo olukonko ate ananona kyeri. Mbu bino bibanona fees batera okuzza ate ananona kyeri. Kenza alina kusaba amuza. Awo ensonga nzifunye kwe kuwulira statement Musumba yakolako statement yawe mabega mu mwezi guno gwobadde yogerako ranks ng'agamba omukazi akukyaye abaana bo abakikazikazi era weegenderezanga bw'obanga ozze mu maka g'omusajja yagalanga nnyo abaana b'osanze mu maka yali agamba kyenabagambye nti olwaleero Bujingo wakyogedde bw'abeera mu ssanyu tumanya ne bw'abeera mu nnaku kati mwe bategeeza bannayuganda batugoberera kuno ku mukutu gwaffe waliwo ekitagenda bulungi mu maka g'omukulu. Kakati ensonga eno njagala tugigatire wamu abakazi nga bafuuse kirala tugatteko Bruno Bet ku nsonga eno bwe tutunuulira ebintu bya Bujingo ne Bruno Bet bina we bigattira
no weekend omu yesiba ku munne kirabika omwezi guno gutumalako gwonna gubaddemu ebintu bya lave ebisinga amawuli agabadde gasingamu ga lave twasooka ga Bruno Bet kulaba birthday surprise birthday party negwa butaka ne batandika okwogera tuba tukyali ku ebyo Nambwayo ne Suna Beni ne biyingirawo ochegeera tubadde tukyali ku ya Suna Beni ebya Pastor Bujingo ne bitandika okuba nga bibikkiriza ebya Suna Beni zali n'agatta wakati awo family nedda omu n'asalako bbaawo obugundi omukazi yavudde mitukula yadde sekadama bago basazeeko obudindiri yabadde mitukula eyo yasazeeko bbaawo buki so mukyo ebintu by'obufumbo obufumbo buli logiko nti togenda kusanga tosobola kujja newuone gandiza obukazi mufuga bwenti nawe obufumbo obufuga oba jjajja wange obufumbo yabutambuzanga bwati nawe obutambuza buli muntu tete babusomesa era nze ndaba nnyo omuntu n'agamba ku social media gundi yakola bwati ne bwati n'agamba obufumbo tebabusomesa because wakulira wammwe nakulira waffe n'abakazi bonna betwagala oba betulina ewaka bonna bakulira waabwe ochegeera kati engeri gye babukulira ewaabwe naawe nga wakulira wammwe buli omu empisa gye bamuyisaamu ndala nnyo obufumbo mulina kukwatagana ne mukyala wo oba n'omwami wo mmwe babiri ne mwetegeera naye baŋŋambye abakazi b'amabina tebafumba ate bina lyerifumba kyekyabonyabonyeza Bruno Bet notuuka okkaaba nti munnange bali bagundi bwe gaba nga segafumba nze nfiirako bina bana amatwaga tukyayi abakazi baffe ab'obubina omukazi w'ebina amagezi ge naali muwadde Bruno Bet akkirize nti okukyawa kubeerayo batukyawa enkya nefuna okwagala otegeera naye olaba ranks tukkirize nti abantu bakolima oli bw'asalawo okwagala n'omugaana eyajja anoonya Bruno Bet n'omukazi ogwo yasuulawo kati Bruno Bet bino byatandise okugamba nti simanya no mbu afe love yaffe eri fine yamanyi nti ekizimba kigenda kuddamu kitereere mu bulamu buno obwensi omukazi bw'aba yakukyaye laavu ng'egenze tedda bw'aba ogenda ku mulubaale emirundi 10 mukazi nga yakukyaye laavu ng'egenze tedda kati nze kankugamba ekintu kimu oyinza okwesiba ku mukazi n'otunda n'empale naye nga tetunagenda kunjawukana gye baawukanye tusooke twebuuze baatandika batya kuba emboozi ya Bruno Bet ne mukyala we bagamba yali ya mwezi gumu okweraba kubeerabira ku TikTok mu mwezi gumu ne bakola arrangement yalina omukazi yalina amwagala n'amugamba kiki ko omukazi nze wonyanjula kiba kiwedde bakazi babyogera nnyo ebyo kali Bruno Bet ye olw'okuba nti yalaba ebbina liri eri biki yalaba ebbina Lanks mujje bina mujje ebintu by'ebbina kale yalaba ebbina lyabakoze ekibanne mukyala buli alina ebbina tafumba ebbina bwe buzibu no nze sogede ku mukyala buli alina ebbina bwe yalaba ebbina lwaki muve ku mabina abakazi baffe teyetegereza muntu gwagenda naye yalaba bbina meya sente z'omusaala ozimanyi meya sente z'omusaala ozimanyi naddala ogwaffe wano mu meya naddala ogw'amawulire meya sente z'amawulire ozimanyi nti sente z'amawulire Bruno Bet ne sente ze zaakola mu mikolo ng'omukazi ebyaddala akulabidde alibaddeyo ne smart wayawo eri gwe oyinza okudda ye yalaba bbina yalaba omusajja bwe yalaba ebbina bwatigambo bino wano e Kampala nakwero katugamba nga Lanks bw'omaliriza ensonga wano e Kampala oba toyina bbina togenda kulya ku ssente ya musajja alekeyo olya ssente naye omukazi alina ebbina nga talina wano tonsala mu bwongo nga talina wano tonsala mu maaso bana ebbina just ebbina tuveera kati ekigambo ekyo kakati sokoleddeko Ranks mbuuza ekibuuzo ng'oggyeko ebbina kiki ekyali kipapya Bruno Bet okwanjula omukazi omumanyi gwe mukazi talekeka bw'obanga oliwo ng'okyanoonya beauty bw'obanga mu basajja abanoonya beauty omukazi talekeka era ayinza okukozesa ebintu byonna omanyire tuguddeko olw'ebbina nze ebbina limaliramu ddala amagezi
nze babule bana Ebbina limma webalekera maaso n'okubeera ng'otugoberera ekyokola kya muwendo mungi. Ebbina likumalamu. Ebbina limmalamu era bannange nze bwe waliwo lwembeera wano netuula wano Emmengo. Lanksi netutuulira ne kayitawaako omusere nga ako tekalina kye kaŋŋamba. Nengera okayita nga litiro n'ebbina negalebukabakano. Nendabira ddala nga omwana w'Ebbina bw'akusaba ekyokulya muwe, bw'akusaba ekyokunywa muwe, bw'akusaba tipu muwe, omwana w'Ebbina bwe kiba kyetagisizza tomukkiriza. Wamma abawala nno bagenda bambala obubi nakati. Ne kati kaneebuuze bw'otuuka mu loogi meeya ayinza okuba nga wakufunako omukazi ayambala akabina, bw'otuuka mu loogi n'akambula okola otya? we wamututte ng'oyagala nze omwana w'Ebbina eryambala etabula. Lanksi omwana w'Ebbina nga siryambale ne waba atambula oba oli ate waliwo lino lye batafumita mpisa ombulyamu. Ate n'amabina agakalwa sigaagala. Nze njagala Ebbina nga bw'oliko nako bw'oti. Owaaye. Nze Ebbina nga oliko nako bw'oti. Bamuyise musimeeya. Wamma Lanksi ekituufu kye kiriwo ekyokukola mu bufumbo buno. Meeya obulungi bwaki? Wamma ku nsonga eyo ebyaddala ku nsonga ya Bruno Betty ekyebintu siwagira genda bijjayo naye ate Lanksi kye kitagenda kusobola ekyo kyo kyetagenda kukkiriza era wadde oyogera nga ninzoosi nye ku kyobutano na bintu nkiddamu wano. Nawulidde Bisimase bwato Julius yakulidde oluki nalabye simanyi yali presidential candidate ani mwami Senkubuge ngawoza nkiddamu zino ensonga abaali mu mukolo guli byonna tuzibajjeemu. Ebbina lyalikiriya nze nagamba nfiira ku Bbina talozeza ku bizibu by'amaliza okubirozaako no wamalabayo nga nze mbeera kati nze this is my view. Kati naawe ojja kuleeta eyo ekyebintu simuwagira genda bipiikinga naye ku bulumi bw'essente y'amawulire anti buli kintu waliwo loosi okyegeera bingi bye tukoledde abakazi netubakolera bizinesi n'amaliriza nga agitutte okyegeera netukola buli kimu nekyo n'otuuka n'ogamba wano mu kupapala oyinza okupapala n'ogamba sere zange ne zikuluma nnyo 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 ne bwewetuula bw'odda mu ewuwe waka n'ogamba naye bwenkeera ku makya n'ensanga omwana wali kubonemu 5,000 n'agirya okyegeera kibaki n'ogamba eyo family kati ekyo nkiresse ekyebintu siwagira bagende bakinone wano mu Buganda ekyo akamanye nti kiwedde bamubbye kale bamubbye akitwale nti bamubbye nga bonokera ku makya nosanga ennyumba yo nga yonna bajeeze akitwale nti bakikoze eki bamubbye amanye nti buli lunaku olukya ku nsi kuno waliwo omuntu gwe bakyawa buli lunaku olukya ku nsi kuno waliwo omuntu agwa mu laavu okyegeera so amanye nti bw'aba abadde naye ebbanga kirungi nti ebbanga tabadde na mukazi ebbanga ddene ate nga psychology y'okwekyawa okudda mu obujja ebbanga ly'omaze n'omukazi otwala ekitundu ky'ebbanga eryo okudda obujja bw'obanga omaze naye emyezi 6 olina okutwala emyezi 3 okudda obujja okyegeera okwetereza n'omanya nti kati kiri kigenze kino kigenze n'otandika relationship empya kati amanye anoonye ne size ze ave ku mabina ago mbeya gagenda musuula obubi omwana bambi yajja nno kubanoonya nga anoonya Bruno Betty kati ze size Betty ze yalina okutwala omanyi tetwepimira meyo olaba byenkugamba bulijjo byebyo Lanksi olimbye tetwepimira nze sijja va ku bakazi balina bwongo yadde obubina tebalina nze nkubuulira meya wama ebintu tubinone oli mulokole oli mutuufu noonya bwongo kyekyo bayibuli yagamba omukazi omugezigezi azimba wabula omukazi omusirusiru amenya ennyumba ye n'emikono gye togeza n'oleeta mukazi nga wa bwongo naye nga tosobola mwanjula mu banno
nga gwe obwongo bwe gw'obumanyi mu kisenge simanyi mba muwasiriza nsi nze omukazi owange nze munyumirwa owamabi nawo tumulira famire efe nkiddamu omukazi ng'awooma meya disclaimer ebigambo bya meya netusaba mutusonyiwe ako weekali nedda interview ngibalekere ng'ogirekolagawa togenze wala okuwooma kinene meya wange kale nze nebbina kasitaabanga kale ng'omwana musufu ng'alina ebbina obwongo tuteekamu buteeke mpola mpola sikuzaako nga Susan yagambye bw'ati olubuto we luba lubanja emmere olulira nga lukuluma naye omutwe guba gubanja obwongo tebumanya kyova aboogera ebintu nga bya kisiru nedda kati abadde akubiramu nebbaawe abamabina bayogerako nze ensonga yange nga wamaze Mayor, before we conclude bino ebintu bitawanyiza abavubuka bangi n'abasajja abawasa abasajja 80% kasita asalawo okuwasa abalowoozezza nti ayagala bufumbo kyokka ne wabaawo bwe kigweno mu beddiini nti ni musiraamu tojja nga sikuwooye ni mulokole tujja tetukoze embaga abo omuwala abaayo nga nze bwe nyambala mu kadaali kiwedde ffe bwe batuwoowanga bwe mulembe guno betukola ki sokoleke nkiwakanya mu ddiini kati sooka obuuze pasita Bujingo pasita Bujingo yabeera n'emakula nga talina we yali alaze nga nakati ku ssaawa tebalina mpeta bagina ate bagina kati oŋŋamba otya nti ku kyakyo ŋŋajja kuŋŋamba tumala genda mu nga bavudde ku nnono entuufu naye omukazi essaawa eno amazima amatuufu ebintu byo tukyabinonayo ranks bingi nze ninako omukazi wuliriza ninako omukazi waliwo omukazi yanoba mu mwezi ogwo ate wa Bruno Beti yamazeeyo emeka wegiba enene esatu kati lwaki tetunona ebayanjwa Januari Bruno lwaki tanonayo bintu abakazi babbi kati bagenda kukola amaduuka ewaabwe nkugamba ekigambo kino ekimu ku kisinza okusiba abavubuka mu bwavu mbaga ekisinza okusiba mu bwavu bakiŋŋamba mabina kyekyo kyennyini amabina ranks singa egasibya abavubuka mu bwavu amabina gabe eriyo njagaba kijja kusinzira ku gwe omusajja eriyo omusajja nga ye mukazi wa muwasizza ewaka tamuleese kwoza tamuleese kufumba era nga ga bebi okufumba no tujja genda tufune kafe javaazi ebyokwoza no omukazi ajja kujjayoze oba tuzitwale mu kyuma okyegeera kati kisinzira ku gwe omusajja era bwe kiva ku makya omusajja gwe n'onyigira mukazi wo okyegeera nti mukazi wange alya mu kafe javaazi kitegeeza gwe obwongo bwe obutatoola bwenkera ku makya nenfuna omukazi wange ne mugamba nti nze kalyango mpomberwa nnyo ettooke wano erinyige okyegeera bwetubanga era kubanze bwe tubanga twekwana nkunyumiza byenjagala okyegeera era abantu bangi nnyo b'osobola okutandika awo mu mboozi awo n'agamba nze abasajja b'e Masaka sibasobola abali ettooke eki abakazi ng'otomatikala okimanya nti ono tansobola tugenda kubeerako mu lugendo luno emyezi 2 tweti okyegeera kakiri ky'obuuzizza kisinzira ku gwe omusajja n'olw'ensonga eyo eyafuna ekirabo ky'obwa kafe javaazi yono gwe mubadde mwogerako nti kati baawe yennyini yekizibu kati point yange nange ensonga baawe yanyiiga yanyiiga mbaba akimuwa anti edda yayombanga nti gwe nineko omuntu n'atakufumbira nako yakyogera mu bantu wuliriza olwaleero nkiddamu abandaba gye bali abasajja abafaanana nga meeya nze sinoonya mukazi afumba kubanga mbadde sinoonya kyefu bulijjo mbadde nfumba era ekyokubiri sinoonya mukazi anzimba kubanga ebyokuzimba mmanyi gye mbisanga kwadiweya olwaleero omukazi gwe nnoonya yoyo gwe mpuliriramu emirembe period ekyo kyokka mu bulamu bw'ensi eno nze kye nnoonya ku mukazi naawe andaba nnoonya mukazi ampa mirembe gwawoza simambuzija n'ebirooto ebizimba mmanyi gye bagula ebizimbisibwa mbuze simanyi amanyi okufumba nze sinoonya kyefu era mba kubanga nnoonya kyefu nandigenze nempisa n'ebirango nga nti noonya oba wuleso nti mwetera okugenga nti kyefu oyo afumbira ssente mmeka kaakati olwaleero ekisinza okuleeta obuzibu
omusajja awasizza omwana w'abandi engalo zonna zimukutise buli kadde koza amutaddeko obuyisayisa bw'obusajja bweri. Mulimu Aban omwana yalowooza afuna omusajja w'omu kibuga agenda omutwalako ku weekend waakiri amuliiseeko. Temuligendako out, temuli kyakalako, temugenda mu swimming, temugendako mu zituwa. Akasajja afuna eri enkola enkadde. Omanya omusajja enkola enkadde. Kakati be mwabali mu kuyomba n'ogamba mbuzi omukazi wange mu kafe Javas bw'oba tomusobola nkiddamu musajja gwandaba bambi omukazi obo buulyanga status ye togisobola muleke. Waliyo abasajja abo ng'ate yo status gwe gy'osudde mwattu nga bammeeya bajja musobola. Okay, mwebalegera maaso n'okubeera nga mutugoberera mbagaliza bye mutwagaliza akuume nno atakuumira mpeera.